mbalamusizaako agulumizibe nnyo Mukama Katonda waffe ab'omu kitiibwa. Nze Ssenga Kulannama Maama Bisasu Kyala Jjumba Omubwati nzekka mu Uganda yonna. Nsanyusa okubalaba bannamawulire mwebale kujja mu bungi bwe muti. Munaasonyiwa eddoboozi liri wansi ndi mugonvumu naye mbadde sisobola kusigalayo ku kino ekyamuli bonna nga tetunnasosola ani ekituufu abayimbi baffe basinga okubeera obubi ennyo tuyina abayimbi baffe ekituufu abatuuse n'okuzaala balinga bakitaffe naye nga bakyali mizigo ekyo kirinako obukakafu. Era navaayo ne ntandika okukwatako Ssekinnoomu okuba nga mufunira waasula. Naakakitandika ebbanga si ddene naye omulimu ngukoze. Ate nkyakola singa Mukama abandekedde obulamu. Tulowooze nnyo ku bayimbi bano. Abayimbi baffe ab'eggwanga mubatunuulira nga bali ku stage nga bali simaati nnyo. Omuyimbi kyasooka okukola nga tannalowooza ku poloti na kuzimba, kugula ngatto ya bbeeyi, sikaati ya bbeeyi oba mpale ya bbeeyi, enkofiira ziba za bbeeyi. N'avaayo n'omwana omuwala ali ku stage n'amwegomba oba omwana omulenzi neyeegomba omuwala. Naye nga bw'omugoberera okugenda gy'asula okaaba amazima. Sigambye nti bonna bwe bali, naye abasinga obungi abali obulungi be batono ennyo. Ate era bw'osanga nga ne famire ze baavaamu nga nnungi era nga zisanyusa. Kale bw'osanga obuyimbi w'eggwanga leka mutunuulira bwa simaati bw'omusanze nabo, wabula beerako ky'omuyamba bw'oba olina. Nga nzizeeyo ku muyimbi waffe ow'ennono, si yekka tulina abayimbi bangi abayimba ennyimba z'ennono, naye Mulindwa Nagamanage wanjawulomu bassebo ne bannyabo. Ekisooka ayagala nnyo abantu, teyeegulumiza. Ekyo kintu kikulu nnyo. Obuteegulumiza mu bantu banno, ekyo nsonga nkulu nnyo eri abantu bonna mu ggwanga. Mulindwa Nagamanage nze yantuukirira n'amuwulira obuzibu era ebituusaako ku nsonga eno. Temugamba Mulindwa ky'olina okukola omuntu wa ggwanga lyonna, ne muwaayo ka statement akamu. Era namala ne muyitira ne Jeno, kuba nina Jeno mukwano gwange. Namugamba ennyimba zo teziva mu mmotoka ye. Era bwe bagenda okuyamba, njagala akuyambe. Ng'ate tusula naye mu Professional Village akola estate e Bwebajje. Namukubira essimu ne mugamba omuyimbi wo ndi naye wano. N'aŋŋamba are you serious? Namugamba yes. Yavuga emmotoka Jeno, ssebo tewamulaba. Yajja n'atuuka ne mugamba omwami ono yeetaaga obuyambi bwe buti ne bwe buti. Era namupromisinga okubaako kyamuyamba. Era ali wiringi okumuyamba. Kale abantu bonna kyengezaako okutegeeza abannono n'abatali bannono, mwenna munyumirwa ennyimba za Mulindwa Nagamanage. Tukwatire wamu nga tuggyeewo ekyennono, kubanga ffenna tuli bannayuganda. Tuyambe abayimbi baffe. Olwaleero tuli mu kusondera Mulindwa Nagamanage. Bassebo ne bannyabo, tuggyewo ebintu ebituleetamu okwawukana, ebituleetera empalana ze tutandise. Ababuwangwa n'ennono tutandise okwerumaaluma. Abali wansi batandise okulumba abaawaggulu, abali waggulu balumba abaawansi. Nga ndi mu conference y'amawulire, bannange bassebo ne bannyabo, nsaba ab'obuwangwa n'ennono mwetereeze. Entalo zammwe zisusse ezitalina we ziva. Owaawamala n'alumba omulutaasozi, omulutaasozi n'alumba owaawamala. Ebintu ebyo si bituufu. Omanyi mmwe bannamawulire temumanyi. Mmwe mututwala nga tuli basamize ffenna, naye twawukana. Eriyo abaasamira nga basamize. Eriyo ataasamira naye nga naye omutwalira mu ttuluba ly'omusamize. Wadde tewasamira olwedde ekifaananyi ky'olaga mu bantu oli musamize. Mulekeraawo entalo, mulekeraawo okweyawulamu. Ate abatulaba bo tebasobola kumanya
ani mutuufu ani mukyamu. Basebo ne bannyabo, ebyo nno bye byange bye bigenda okuba ebigambo byange, naye nga nze nsaba musondere Mulindwa ssente mwenna gye muli, abali ebunaayira abali e Bulaaya. Nze nali mu Amerika nga bakuba nnyimba za Mulindwa Nagamanage. Mulindwa Nagamanage asaanikidde ennyimba z'abayimbi zonna. Oba oli mu Amerika agenda kusomera ennamba ye, oba akawunti ye, oba oli Sweden, oba oli London, oba oli Australia. Bwe tugamba munnayuganda, buli omu oba munnayuganda. Basebo ne bannyabo, nze neekomitinze kanoonye ekifo ng'ate kirungi awagenda okutuula ennyumba ya Mulindwa Nagamanage. Mwe munoonye ssente zigenda okuzimba, zikanoonye ettaka, kubanga ettaka ye golodi kati gwe tulina mu Uganda. Era mba promisinga lwakuba nkyali mugonvu, oluwona obulwadde ngenda kutandikirawo kunoonya ettaka. Mu 2 weeks ngenda kuba mbalaze ekifo ekyo, ne promisinze ekinene nnyo mumpe mwezi nja kuba maze okisasula. Katonda abajjajja abampeera ennyo omukisa. Nze liida w'abasawo b'ekinansi, temuddayo kumpita pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinansi. Basabo ne bannyabo, pulezidenti nali pulezidenti wa kibiina kyange. Bwe nava ku pulezidenti w'ekibiina kyange ne nnondebwa ne mbeera pulezidenti jeno agatta ebibiina. Baalaba mpiseewo obutanyigirwa mu ttooke ne bampa okubeera liida waabwe. Kati nze liida w'abasawo bonna mu ggwanga Uganda. Katonda abajjajja abampeera omukisa. Waawo neyanzeege oba omuzinda alongoleke, neyanzeege bassebo ne bannyabo, bannamawulire tusanyuse nnyo okubalaba. Yenze Jjumba Lubowa aligawesa, Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannamu bw'ati. Bassebo ne bannyabo, tuli wano mu nteekateeka ey'omuyimbi waffe Mulindwa Nagamanage, Jento Mulindwa. Tukusiima n'okukwebaza olw'ebirungi by'okoledde obuwangwa bw'ennono. Weebale nnyo, byakuba kubula naye twalikuwadde ebintu bingi naye oluusi biba tebiriiwo. Bassebo ne bannyabo, njagala okusiima omuntu omukulu ennyo wano, Asiko Mutaasa Development Foundation. Jjajja waffe oyo mukubireko mu ngalo. Bassebo ne bannyabo, buli omu wajja abaako n'enkyukakyuka gy'aleeta. Jjajja Kasiko Mutaasa otukyusizza n'enteekateeka gye wajja nayo eya Kasiko Mutaasa. Weebale okubanga teweetaba mu ntalo, ate n'otunuulira abayimbi bennyini ng'abayimbi obakutteko. Obuyimbi kye ki? Okuyimba bwe tuba twetaaga eggwanga eriddako mu maaso mu myaka 5, tutunuulira bannakatemba, abayimbi, bannabitone be bakyusa eggwanga lino, be bali developinga okulitwala mu biseera ebikola ki ebiddako. Obuwangwa bwaffe bwali bwasaanawo. Mulindwa Nagamanage mwana w'Abalevulandi, asomedde Mityana Namukozi era aweereddwa Abalevulandi. Eyo gy'avudde okutwala obuwangwa n'ennono mu maaso ng'abutwala mu mawanga ag'ebweru n'abukomyawo wano. Mulindwa muntu eyasoma, alina digiri ye ekyambogo. Yalibadde agenda mu mirimu gye yasomerera, yalibadde agenda mu byonna, naye ekitone n'obujjajjaabwe ekitone kyamusitula ne kimuteeka eyo mu kuyimbira obuwangwa n'ennono. Bassebo ne bannyabo, ne neebaza bannayuganda okubanga mwagadde Mulindwa mu mbeera yonna, kubanga ekituufu abantu Mulindwa wadde tebannakuwa ssente naye abantu bakwagadde. Kizibu okutuuka mu nju ya Uganda nga teri mu luyimba lwani lwa Mulindwa. Kale nno bassebo ne bannyabo, wetusabira tubadde situmanyi nti omuyimbi waffe atambuza bigere, tubadde situmanyi nti omuyimbi waffe talina nnyumba mwasula, kubanga buli omu yamanyi bw'abeerawo. Bassebo ne bannyabo, bannayuganda, tofaayo oba oli mu kibiina ki naye ng'okwata ku buwangwa n'ennono, tofaayo oba oli mu nzikiriza ki naye ng'okwata ku buwangwa n'ennono, tofaayo oba Jjumba yakunyiiza oba Kasiko yakunyiiza oba Ssenga Kulannama, ffe tujjeemu tunuulira Mulindwa nga Mulindwa. Mbasaba bannayuganda
tuyambe musajja mukulu oyo, tumuyambe afune entambula, afune w'atuula, alyoke atuyimbire ennyimba za lubaale, ennyimba z'obuwangwa n'ennono, naffe tunyumirwe nga talina stress. Bw'obeera ng'olina stress, okuyimba tekusoboka. Bw'obeera toyina w'osobola kusula, okuyimba tekusoboka. Atambula kiro yasembayo, olw'okuba ennyimba z'ayimba zisuula abantu ebigo, zirimu obwamwoyo. Kati ayimba ku 8 nga banne bonna bamaliriza, ayimba ku 6 yasembayo, ate oluusi ali Masaka, ate ayagala okudda e Busoga, ate ayagala okudda e Mityana. Entambula, emmotoka basebo ne banyabo tikikyali kya bugagga. Emmotoka tteeka, omuntu alina okuba n'emmotoka kasita aba ng'alina byakola. Ennyumba si kya bugagga, omuntu alina okuba ng'alina ennyumba wakola ki, wasula. Baserebu baffe bano ffe tulina obbadigopinga. Nga bwe muwulidde Kasiko Mutaasa nti yategese wano, sebo tukusaba otegekere n'ab'e Masaka basisinkane Mulindwa, tukusaba otegekere n'ab'e Mukono basisinkane Mulindwa, tukusaba otegekere n'ab'e Jjinja, kubanga abantu bonna mu nsi yonna bawuliriza ennyimba zaani za Mulindwa. Nze nsaba Mulindwa osome ennamba ye y'essimu, bw'onoomala okugisoma n'abantu olwaleero press conference eno ebadde yakutegeeza nti abantu baffe ekituufu Mulindwa tukoze eki, tukkiriziganyiza asobole okukola ki, tukkiriziganyiza asobole okuba nti asonderwa. Ate tubagenda kuba tusondera ku ssimu ye. Mulindwa okimanyi ebintu bye tukola bingi, wadde tuli bakulembeze naye obukulembeze bwaffe tubulina agabirira. Kasiko Mutaasa akwata mu nsawo ye, Senga Fulanama akwata mu nsawo ye, Jjajja Batuuka Ndya Nabassa akwata mu nsawo ye. Ffenna ffe situlina akaawanirira. Ate n'okwegatta oluusi kukyali kuzibu. Mulindwa nze ngenda kuwaayo miliyoni 2, ngenda kuwaayo miliyoni 2 otandikireko mu kusonda emmotoka n'ennyumba. Naye ng'ate tujja kwongerako. Nkubiriza bannabuwangwa mwenna gye muli, osobola okumuyita ewuwo, osobola okuba nga wategese omukolo. Kakubanga nze Jjajja Kasiko Mutaasa ng'ennaku z'omwezi 31 ne lumu, Mulindwa ajja kutuwaayo essaawa oba eddakiika 3 abantu b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ate nabo osobole okubatuukako, nabo basobole okuba nga bakola ki, nga basonda. Ewaffe mu kirowooza gye tugenda okubeera ennaku z'omwezi 31, nze bonna bazzukulu ba Wamala, bazzukulu ba Jjajja abakkiriza ng'ennaku z'omwezi 31 ne lumu ojja kutulonderamu essaawa, nti ku ssaawa bwe ziti oba ku lumu oba ku 31. Kakati ffe abantu baffe bagenda kusonderawa awo. Wano kubadde okutongoza, ate ye gy'ogenda otusanga oluusi n'ebirabo ebiki ebirala. Bassebo ne banyabo, Kabona Kasiko Mutaasa akugambye nti tunuulira abantu bo. Egundi entamu ewulira mubereberye, naye era bannaffe oluusi n'abakamera bazitya, owali amawulire batyawo, nabo balina ebizibu biki bingi. Kati tobanyiigira, abamu ojja basanga okola ki, obasanga. Kale nno bassebo ne banyabo, n'ebigambo ebyo nsaba munzikirize, ebyange bikomyawo. Yenze Jjumba Lubowa aligawesa, Ssebo Taata MC, weebale nnyo weebale.